Musiza nnyo ku Beg TV nze Kibalizi John tuli mu program ensonga mu ddiiro olwalera makanda tugasimbye ku kitebe ekigatto mukago gw'abasomesa ekya Teachers Union tugenda kutunulira ensonga ya okwekalakasa abasomesa bagambye nti okutandika ttamu eyokusatu tebagenda kusomesa naddala ba arts bagamba nabo gavumenti yabasuubiza bongera ssente tebaziraba kati tutuukiridde bekikwatako abakulembeze b'ekibiina ekigatta abasomesa batubulire kino banakisobola bulijjo bagenda ne balwana bagenda bajjayo omunyago aba science bafuna ate tulira nabamu tebazifuna naye lero tuli ku lyato tuli ku nnyanja tugenda kufuna amazzi mangi bwe kuba kunywa tujja kunywa tulemererwe kubanga bina tugenda kubanga tubifuna sebo sabawandizi sooka obuuze ku bantu abalaba Beg TV balindirira okulira ebigambo ebirungi kuva neyanziza okunkyaza ku Beg TV ate njagala kubuuza abo bonna batulaba mbanirize n'oku program ebyenjigiriza na nnyo essira nga tulitadde ku abasomesa n'emisaala yaabwe gye bazze nga bagoberera ne government. Lwaki gavumenti ensonga z'abasomesa eziremeza mu ddiiro ez'abalala tulira zikutuka abasawo badokita baani ku luno lwaki era nammwe mulinda ttaamu ya kusatu abaana baffe bagenda kukola piero iyo abaana bagenda kukola bibuuzo bya senior force ne ya mukaaga lwe mulinda okwekalakaasa kati bye twogerako si bya leero mujjukira mu 22 twali era mu Kedimo ku nsonga y'emu ku nnaku 4 za Julayi nga tumaze kusinkana omukulembeze w'eggwanga ne tususpendinga industrial action kati bwe twagisuspendinga n'atugamba nti mugire mulinde namwe tujja kubawa kati bw'obalamu ojja kusanga okuva 22 kutuuka leero tutambudde emyaka 3 emyezi 2 n'ennaku ezisobamu mu kiseera ekyo tubadde tuwandiika amabbalwa tusisinkana government agencies kubanga twasisinkana akakiiko ka parliament akagonjoola ku byenjigiriza Parliamentary Committee on Education and Sports ne tusinkana Equal Opportunities Commission obwenkanya ne tugenda ne tuwandiisa amabbaluwa mu offices zekikwatako naye ne tutafuna ansa lwaki twavuddeyo ne tugamba ndowooza ebintu bino tebigenda kuggwa nga tetutadde ebikola wansi kataawo ne tusalawo ebikolwa ne tugamba nti Monday 15 tetugenda kulinya mu bibiina tugenda okusigala waka kubanga ffe ng'abasomesa tetugenda ku nguudo ebyokukwata ebipande tebiriimu ffe kye tukola kwe kulaba nti tusigala waka nga negotiations zigenda mu maaso nolwekyo ekyokugamba nti third term teyatandika mu 22 tubadde tugoberera ebintu ebi naye kati tutuuse ku kisenge ne tusalawo ebikola katubiteeke wansi twogedde ku kyattaamu eyokusatu ba third term emirundi mingi mugenze ne musinkana President Museveni naye ffe ababalaba abakola amawulire ne basomesa bannamu oluusi nammwe mubadde compromised
ne mugenda mbu ne mwefunirayo ebifo abamu ne bafuuka babaka abalala ne babawa ofiisi endala ku luno omusomesa omukakasa otya nti agenda kufuna mu kwekalakaasa kuno? Ekirungi Katonda yatuwa eminwa ey'okwogera n'okulya. Ataliyo alina obusobozi okwogera buli kimu kyayagala, kubanga abataliyo ate tamanyi kyabaddeyo, ffe tujja ne tubagamba. N'abamu balowooza nti abo bagendayo ne balya ne beesalawo ne bagendayo bye baasangayo be babimanyi. N'olwekyo njagala kukugamba nze ndi omu ku bantu abatandika UNATU. Mbadde wano singa kyali ekyokugula, singa si kyali wano. Kituufu waliwo abantu abaze nga bali mu leadership ya UNATU ne bagenda ku mirimu emirala, kubanga bw'okola mu UNATU oba bw'obeera mukulembeze mu UNATU tekitegeeza nti chances zo ez'okukola ebintu birala ziweddeyo. N'olwekyo tulinamu abaava mu leadership ne babeera ba DEO, abamu ne bagenda ne babeera ba RDC, abamu ne baba ba inspectors b'amasomero, abalala bali mu commissions. N'olwekyo UNATU ng'ekitongole twesiimye kubanga tutendese abantu ab'omugaso. Naye bwe tugenda mu bino kiringa bw'ogenda n'ogenda ng'ogenze okuyiga. Gwe n'ogenda nti nze ngenda kujja n'ennyama. Oyinza okutuukayo n'osanga ennyama ebikooko nga tebiriiyo. Olunaku lwonna n'ogaluka n'odda nga teri ky'olina. Naye abantu bayinza okugamba naye enjeri gy'abaddeyo olunaku lwonna ayinza okuba yagiririddeyo. Kizibu nnyo okukkiriza nti abaddeyo n'atafuna nnyama, naye gwe abaddeyo n'okulya ekyemisana nakyo tokifunye. N'olwekyo bwe tubeera bakulembeze era tu accommodatinga byonna abantu balina obusobozi okubyogera. Bwe twali wano nga tususpendinga industrial action, abakulembeze baffe baava wano nga bakaaba maziga nga tebalina kye bagenda kwogera kwabo abaali balinze kiki ekigenda kikuvaayo. Naye ng'omukulembeze olina okumanya nti bwe ngenda mu negotiations nyinza okuvaayo n'ekisaamusaamu oba nyinza okugendayo ne tutakkirizangana ne tudda. N'olwekyo abantu okulowooza nti buli bw'ogenda kiringa bwe tuli wano ne tusalawo nti tugenda kugula soda n'amazzi. Ekureti ezigula kureti ozimanyi, ezigula box ozimanyi. Kati bw'ogenda abalala bajja kusigala nga balowooza ati agenda kufunawo enjawulo. Kati ebyo by'ebizibu ate eggwanga lye tulimu kati lyonoonese kubanga trust teriiwo. Naye njagala kukakasa abo batulaba, teri muntu yenna gwe baagula, teri muntu yenna gwe baawa ssente. Naye twagendayo ebintu ne bigaana ne tususpendinga strike. Kati tuzeemu ne tutandikira wali gye twakoma. Kati bwe byanga luli byagaana, omuntu omu eyali minisita ye minisita, eyali pulezidenti ye pulezidenti, eyali kaawo ye kaawo. Kati ki ekigenda okukyuka? Lwaki mwonoona obudde bw'abaana? Kati gavumenti eriwo eraga nti kimu mu byekoze bulungi byenjigiriza.
toyinza okubeera successful mu byenjigiriza nga tolina musomesa. Toyinza kulowooza nti olina essaasi ku mwana ate nga tolaba ani abeera na mwana. Kiringa bw'obeera n'omukyala wo n'omufunyisa olubuto ne luvaamu. Toyinza kungamba nti tojja kuddamu kwebaka naye mu kitanda kiri gye yafunyira olubuto kubanga lwe yafuna lwavaamu. Tusigala Abanyayuganda, tuli Banyayuganda, tukolera mu Uganda. President ye president w'eggwanga lye tuyita Uganda, ne baminisita ye yabateekawo, naye baliwo okusaavinga Abannayuganda. N'olwekyo tetujja kugamba nti luli byagaana, n'olwekyo katubireke. Tujja kuba tuliddemu eggwanga lyaffe z'amaanyi, kubanga omusomesa lyeri bali babiri, omu bamwongeza ebitundu 300%, omulala n'atafuna yadde 10. Bakolera mu environment y'emu, basomesa mu bibiina by'ebimu, bagenda mu maduuka ge gamu, bagenda mu butale bwe bumu. Ate n'osuubiza nti bagenda kusomesa abayizi bayite, naye bo wabaawula. So bwe tuba tetuvuddeyo okugamba nti naye waliwo ekizibu, naffe Katonda tali tusonyiwa, era tujja tusigala nga tuli balabi. N'olwekyo lwaki tuvaayo ne tutangaaza buli omu akimanyi nti waliwo buzibu, abaana tebasoma enjiri gye baalisomye. Omusomesa tayinza okugenda kusomesa ate nga abaana be ab'ewaka tebasoma. Tekisoboka. Awo wennyini tuwulira nti abasomesa abamu be mugamba nti babongeza ssente aba science, abamu tebazifuna. Gwe mukulembeze gw'omanye kituufu lwaki era tebafuna ssente? Kituufu mulimu abamu nga tebafuna. Katugeze ojja kusanga omusomesa yasoma geography ne ICT. Bamugamba kubanga combination yeriko geography ate geography teri science, yadosomesa ICT tojja kufuna. Tubadde muno obuzibu obwo nakati bukyalimu. Kyosomesa omulala naye kyasomesa naye babasasula sente za njawulo. Era ye musomesa asomesa okubala nga yakola combination ya mege kubanga asomesa kubala ate ayinako geography era naye tebamuwa kubanga waliwo economics ne geography wali. Kati ebyo byebizibu. Ate ebizibu ebyo olaba n'obwobeera ng'osomesa meg, katugambe oli yalina mathematics ne physics, ng'asomesa okubala n'avaamu, omulala n'ayingira n'agenda ng'asomesa economics, geography. Kati ow'okubala bamuwa, owa economics tebamuwa, owa geography tebamuwa. Naye omwana kuyita alina okuyita okubala economics ne geography. Yemu. N'olwekyo bwe tuvaayo ne tulaga nti naye yes government yasalawo kino, naye tekigenda kugiyamba kubanga egenda kusasula sente, naye embeera yaawo wetukolera ejja kusigala nga nzibu. Ate bw'ebeera nzibu tojja kufuna value for money. Olowooza lunamenti lweriko olw'okukyusa ebyenjigiriza okuva mu bye twasoma ng'edda
okudda ku mulembe oguliko gwa science nti bwe tunaaba tetugambye nti omusomesa wa science kabeere bulungi nnyo kafune buli kimu okusinga kuba science olowooza tebadde ngeno transmitter kukyusa naye mmwe ne mulowooza nti ate gavumenti ekikola mu mutima mukyamu kati enkyukakyuka bulijjo zibeerawo naye olina okuzipulaninga bulungi kubanga bw'ogamba nti aba science tubawe ssente nnyingi kubanga eggwanga lyetaaga science abalala bwe basalamu ne boogera nti kale katuleke aba science bakole eggwanga linaatoolawa n'olwekyo tulina okuwagira science naye n'ebirala nabyo byetaagibwa toyinza okugamba nti etali sayansi saagala kuwulira kintu kirala era eggwanga oba olise ojja kwesanga olina influx eya aba sayansi naye professions endala teriyo muntu n'omu n'olwekyo olina okukibalansinga yes twetaaga sayansi twetaaga innovations fine naye oyetaaga abokusomesa oluzungu oyetaaga aba business abasomesa emirundi mingi bwe mulangiridde obwediimu bafunye obuzibu naddala mu bakulembeze nga ba RDC naye bagamba gwe sisange ku ssomero gwe siikole ki ku luno omusomesa ali e Butambala ali e Kamwenge agenda kukola atya ekizibu ekyo tubawandiikidde amabaluwa olaba embeera eno eri delicate kati bw'otandika kukangakanga n'ointimidatinga oyinza okusipoiringa nakali akatina kabaddewo nako oyinza okukasipoiringa kubanga abasomesa si basanyufu ate bw'oteekamu kuba intimidatinga oba obyonoonere ddala n'olwekyo balina okuteekawo embeera ne balaga nti waliwo ekyetaagibwa okukyusamu ate gavumenti yandikoze mu bwangu kubanga abasomesa bo bali redde gavumenti bw'eddamu bye twetaaga abasomesa bali redde kugenda mu bibiina ne basomesa okuva amawulire gatandise okuyitingana nti abasomesa tebagenda kusomesa ku bbalaza mwafunyeeyo obubaka bwonna okuva mu bakabama mmwe aba ministry y'education ye oba oliawo muyina ebbaluwa yonna gye mwawandiise nga tebannaba kubaddamu ffe ebbaluwa nkugambye okuva mu 22 tubadde tuwandiika amabbaluwa naye obumu ne batusuubiza ne batatuukiriza ne batusuubiza ne batatuukiriza kati twalangiridde ejjo kati tubalinze tumanya obundi mu weekend bayinza okwekuba mu kifuba ne bawandiika naye kati tetunaba kufuna baluwa yonna omusomesa yana abasazeewo nti nze ebyo byokwekalakaasa nabikoowa nze omulimu ogwange gwa kusomesa mukama yantuma kusomesa ye bw'anaasalawo okugenda ku ssomero asomese anaaba ayina etteeka lyamenye mu kibiina ogenda mukola otyo oyo eryo ddembe lye buli munnayuganda alina eddembe bw'oba owulira nti gwe gavumenti kyeyakola kyekisingayo kukusanyusa era osigala ng'okola teri nsonga kubanga bw'ogendayo ate kumugamba nti lwaki okola ate twagambye nti tusigale waka oba omenya amateeka ffe kikulu kwe kugamba bamemba baffe kubanga tulina kye tuyita collective responsibility kati bwe tusalawo nti kino kye tugenda kukola olina okutwala obuvunaanyizibwa okugenda na banne naye bw'osalawo gwe n'ogenda
teri nsonga kati gwomu ogenda kusomesa essomero lyonna obeera mu bibiina bimeka bubaka ki obwenjawulo kowira nti ako kaleke kate tukakonyeeko sikakubuuzizza naye nga wandyagadde katuuke eri bakamaabo n'abo b'okulembera abasomesa? nze kyendaba ate kyenyinza okusaba kwe kusaba nti gavumenti erina okubeera ng'ewuliriza buli bwe tuwandiika mu bbaluwa batuwe feedback, tebalinda nti tugende mu bino tetwandigenzeemu singa babadde batuwa feedback mu budde. Ate nsaba abazadde n'abo balabirira abaana, bino si byaba basomesa bokka, kubanga omusomesa bw'abeera musanyufu era omuyizi yasingayo okufunamu. N'olwekyo buli stakeholder alina okuvaayo n'alaba ensonga ng'essonga. Tolina okulaba nti lwaki bagenze mu third term. Laba kuva 22 n'okutuuka kati nga tugoberera, tugenze mu bukiiko, tugenze wa, naye solution teriiwo. Tunulira ku nsonga, tuwabule government, tugiwe amagezi ekole ku nsonga z'abasomesa, abasomesa bagende bakole emirimu gyabwe, bave mu ebyo ebyokwekompayalinga, onafuna ziti, onafuna bweziti, ono alina omugaso, ono talina mugaso, ebyo tebituyamba. Tetugenda kusukkawo awo, ndowooza ensonga zonna omukulu azirambuludde bulungi. Katwongere ate okugoberera tulabe abakulira ebyenjigiriza bo ki kye banaayanukula. Naye nga kunaku lw'ebbalaza abazadde babagambye mbu temutwala abaana ku ssomero, abasomesa tebaliiyo, ate bakikolako dde ekyo sigwe munundi ogenda okubanga gusoose. N'olwekyo mweyongere okulaba n'okugoberera begtv.com, begtv nayo ekutuusaako buli kimu. N'abasoma mwebale nnyo abatufudde ab'enjawulo, bannaffe aba Stanbic Bank, Afiego Janani Schools n'abalala batwegaseeko nga muteekamu ku nsimbi, mwebale nnyo mutufudde ab'enjawulo. Kwe kusanga nti ebifo bitono naye buli omu alowooza nti alina okwenyigaawo. Kati ba MPs tebayinza kusuuka mu namba gye tulina. Kati buli omu tajja kubeera MP, buli omu tajja kubeera minisita, buli omu tajja kubeera permanent secretary. Naye Katonda yagaba. Bwe kiba kiri nti ojja kubeera MP nga tonava mu bulamu bw'ensi eno, era ogenda kumubeera. N'olwekyo nze sirina marara ag'okubeera buli omu. Wendi kati. Bwe kyetaagisa okugenda walala, ndigendayo Katonda bw'aba ayagadde.